Anatalia ono kiki ekyenjawulo kyakoze mu buweereza bwe ekisobola okuleeta the class we saw ku mbaga ye? One, from attendance y'abantu ababaddeko n'engeri omukolo gye gwatambudde. One, she's so humble. Ali humble nnyo ne bw'aba akola ne twabeeranga n'embudde bo entertainment ze kyemumanyiko. Ali very humble. Kyakubiri ne bwe twakoleranga olwo olugambo lwaffe olw'okukalakata nga amaife twabikolanga nga bitunyumira nga ye muntu golaba ne muleeta story nadde bali n'agamba naye kino kye tukola nga si kituufu. Wabeerawo ye byalabanga si bituufu. Si kituufu. Naye nga lwa mulimu. Okitegera n'asiga kikola lwa mulimu asasulwe naye nga naye akimanyi si kituufu. Zahara Toto neewunyiza okuba nti Samulaim ba Metron mwabadde mwagala baddugavu bokka. Bw'oba okola omukolo okyuzinga ba Metron ne kala yaabwe butya bw'owulira na butya bw'oyagala omukolo gwo gufaanane. Pozi ba Metron bibeeramu kala. Si kala. You choose according to how you feel. Okitegeera. So in picture Zahara Toto agwa yabadde busy ku mukolo. Yabadde akola ku mukolo. Ne Kawalya teyabaddewo. Akeizi yekitegereka yatambula. Keizi yatambula Makko ye yabaddewo. Dani Mukisa ali busy. Ali busy. Timu awo. Dani Mukisa asalanjalazi. Ali busy. Lwaki abamawulire tebayitiddwa ku mukolo guno? Omukolo gwabadde gwa ngate eyabadde gwabadde bakuba embaga munnamawulire. Omukolo gwabadde gwa Anatalia and friends. Not Anatalia and co-workers or Anatalia and journalists. Katugenda Anatalia talina mikwano mu mawulire. Omukyala akola ku BBS Happy Power wa mawulire. Yabaddewo. Yabadde mperekeze? Yabadde mperekeze. Kyekikulaga nti kati si wa mawulire. Wa mawulire. Makko William wa mawulire. Si wa mawulire. Wa mawulire. Era yabadde akuba enkokola abaana abamawulire. Si kuba nkokola mba ku mulimu. Bwe bakuwa omulimu bakuwa assignment okukola. Oba olina okuba ng'okola. Ate era nja kusaba n'abali mu mawulire. Naye oba okoze omukolo gwo yita mikwano gyo toyita muyeye. Si buli omuntu omwetaaga ku mukolo gw'abantu abamu babi. Omuntu omu abamu bajja okusunga. Katugeze singa omukolo gwo gwabadde nga gwa layisi. Singa kati olaba obu video ebufuluma ti kino kyabadde bwe kiti kino kyakoze bwe naye kati oli anoonya n'ekibi kyayogerako nga takola ki takirabawo n'asigala kukola ki okuba bukubi mimiro na kunyiga naye nga talina kibi kyakola ki kyalabawo. So kino n'abaana bano abato abali mu mawulire abawala kibawo ekyokulabirako noga nti wa Anatalia asobola okukikola nange nsobola okukikola nga nze okkirizeemu. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keke kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziliko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Tumaniza mu International Conference for Healthcare and Social Work. Egenda okubera ujuni nga 21 paka 22 mu Ontario Science Center, 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubera International Delegate, ojja kusasula Canadian dollars 4, ate local delegate Canadian dollars 3. Matino conference tesosola. Tujja kwaniriza bamama, batata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artisti, buli muntu akola mu bantu, betuyize ba social workers, gamu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647 702 2922 oba plus 137 288 9862. Eno International Conference ya Healthcare and Social
Social Work. Ewagidwa, Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited, Eranetegekewa, Global Events Canada, the Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Amanya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kino ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okubanga ate okuyalinga face yo embalabe wena black spots oba binnamakula, kikuyambako ate okubanga okiryalinga skin yo nebirangira bikabulungi nnyo, tekyerusa wabula kikuleka kunomo skin yo. Gwe na yali teyaze osobola okuyita ku namba y'essimu 052468 0778 waneno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama, osobola okuyita ku namba y'essimu 077515 0811. Era osobola okutugobererako ku mikutu gyaffe egy'enjawulo gabanga YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ewamu ne TikTok, Nyondo Media, Nyondo Rosette, Nyondo Glim. Okyasaba ne soda nga wakamalo w'emikolo? Alwadde mu cocktail. Eri yabadde mu cocktail. Byokunywa byabadde by'amaanyi. Bijuice ebyo. Bijuice byo twabinywedde. Mwabinywedde. Omukolo gwabadde gw'amaanyi. Ebyaddala. VVVIP. VVIP. Omukolo we gwabadde ogwa Anatalia Ozi nga babagatta n'omwami we. Ndoze erinnya lyayogedde Kafumbe Joseph tuufu. Saagala kuwaayiriza mannya gatali matuufu. Mr. Kafumbe Joseph Wallace. Mr. Wallace. Watu yagattiddwa ne mukyala we Anatalia Ozi. Eranga Makko nindako. Kigano nambuga speed. Njagala okutegeeza eggwanga nti Makko Williams yabaddeyo nnyo. Era yabadde kalabalaba owaba abasasuddwa okubeera nga bakwata omukolo guno mu bitongole. Era nga Chief of Protocol. Onfuna bulungi? So yabaddeyo bulungi era tulina omukisa nti tumuyina wano okuba nga atuyitiramu nti kuva ddi nga abamawulire baffe bakalabalaba tebabeera ku mukolo. Amanyi nagamba emikolo mbeera ku mibale. Ofunye omukisa nti otera okuzaako ku mikolo gye mbeerako. Si buli mukolo nti ngubeerako. Twali kugwa mutabani wa Pastor Kayanja. Nonnewunya okundaba wendi. Tubeerawo. Wayiseewo okutuukawo. Ne gutambula bulungi. Ne gutambula bulungi ne guggwa. Ne guno era nakoze eki. Ogwa Natalia Ozi. Nago nagubaddeko. Tusooke n'abamawulire. Privilege nti nina omukisa okuba nti nze nzeka munnamawulire yabadde akkirizibwayo okukwata ebintu. Ate so okukwata ebintu. Okulikoodinga nze ebinnyumira n'okulanga byonna ebikwatibwa ku mukolo bimaze okuyita mu mikono gyange okubanga bifulumizibwa ebweru. Kakati olina ekibuzo ky'obadde obuuza bwe tuba tutandikira. Obuuza ki ssebo? Nti wajjewa footage. Bwana wadde ndi awo nga ndabo otaddeyo apolo nenga lujja. Kakati tukolemu tuti. Makko yabadde avunaanyizibwa kubakwata ebifaananyi ku mukolo. Kati atambuuza wajjewa ebifaananyi. Kakati ssebo tugambe nti omulimu gwakulemye wasumagidde ku mulimu. Because natunuulidde nnyo nga saagala kamera nga noonya face ze mmanyi nti lujja ayingidde wano afulume. Anko Tona ayingidde afulume. Kuki ayingidde afulume. Kasuku ayingidde bweru. Ffe twakoledde bweru. Anti nga ne guest list njiyina wano. Sooka kutunula ne nkubuuza erinnya lyo namba ki? Oli ku table ki? Gyonna gye wagikoze. Kubange because buli yadde n'abagenyi be nga waliwo alina okutuuza abayimbi, waliwo alina okutuuza ba VVIP, waliwo alina okutuuza ali ku bagole, kati nze nga bankwasizza media team yonna face z'omanyi mu mawulire. Kati nina okumanya lujja invitation yo ya esoma table number meka. Era otuddewo otya. Ate ebiseera ebisinga gyonna emikolo gye bampise tebampangako table number.
kati awo wabadde nnyina era ntyenoonyereza yakusindikidde ebifaananyi ne vidiyo nga gwe wekka ayina upload ku YouTube okitegeera olaba nange sigiinaayo igwe yabadde nga oli ku mukolo wennyini nga nabadde nina access yonna efuna buli kye nabadde njagala kuva ku church kati essaawa okimanye nti mu bonna abakubata ebifaananyi by'emikolo ku intaneti nange ndi VVIP anti bisaba omulala abikuwe taliiwo balina bya TikTok era munoonyereze sinaamu buno simanyanga wotamaka wa TikTok sibuyina nina clean footage ndi VVIP aye nekyewuunyisa omukolo nga gugenda mu maaso nabadde Kenya kati wabijjeewa byazze kubanga mu VVIP abazze namwabadde mu tiimu Cavuton oyagala kungoobya kati ku mulimu abantu baloze nti emirimu sikola ki sikikola bulungi naye nga anyway weebala okubanga kale wabifunye ate n'okola bulungi wakoze bulungi ina story yokujja watadde wa voicinze bulungi byonna byonna era nagiwuliriza nkukwatemu ensobi tutandikira awo naye tewataddeyo omugole yagirabye omugole kyemaika naye agirabye kubanga omugole nize bulinzi kasimuke agaye nti ankolo jajja nkwe interview yes ero jajjifuna najifuna jajjifuna alhamdulillah kasoko omulire wakoze bulungi soko omulire kati njagala tukolere bannaffe manyi kwe bali batulaba lwaki abamawulire tebayitiddwa ku mukolo guno omukolo gwabadde gwa ngate eyabadde gwabadde bakuba embaga munnamawulire omukolo gwabadde gwa Anatalia and friends not Anatalia and co-workers or Anatalia and journalists katugenda Anatalia talina mikwano mu mawulire omukyala akola ku BBS Happy Power wa mawulire yabaddewo yabadde mperekeze kyekikulaga nti kati si wa mawulire Makko William wa mawulire si wa mawulire era yabadde akuba enkokola abaana abamawulire si kuba nkokola mba ku mulimu bwe bakuwa omulimu bakuwa assignment okukola oba olina okuba ng'okola so kyakubiri ebiseera ebisinga ngenze nkyegendereza nnyo lwaki ekibuuzo ekyo kyombuuzizza nakikubuuzaako naye nkubuuza lwaki mu babloga bonna abali e Kampala exclusively gwayina okwanjula kwa mutabani wa Pastor Kayanja kwonna gwayina embaga ya mutabani wa Pastor Kayanja yonna okujjako naffe abalala abatono abakola ki naye lwaki exclusively nti ogirina okuva ku part 1 oba part 15 lwaki weyaggwa okitegeera omuntu ayinza okukyebuuza nti na lwaki bwe yakomyewo ng'abatizibwa era lujja yakola ki yamuyina ekyo kimu kyakubiri nti abantu bano betukolera tukola mu business yemu kati nze ndi wa mawulire nti abantu abamu osobola okuyita omuntu ku mukolo gw'ongogwo okoze omukolo kati ng'ogwa Anatalia gwabadde mbukadde 308 gwabadde gwa bbeeyi okuva ku decoration webamukoze engoye zebayambadde abagenyi ababaddeko ebyaliriddwa n'ebyanywereddwa 308 okitegeera ne veni bukadde nga 308 naye ow'amawulire olw'okuba ayagala likes najja akwatayo akantu akatonotono okitegeera n'akateekako ate n'atandika okwogererako ebitakola ki ebitakwatagana n'ebitajja nti emirundi mingi buli muntu yali yagadde munnamawulire ajja abeere ku mukolo gwe yandi yagadde publicity kuba bayagala ekintu kitambule akitadde mu ssente naye abantu abamu balina kye tuyita privacy ekitegeera ng'alina ebintu bye gwe byatayagala omanye nalabye abantu bangi nga beebuuza nti ebbanga yonna tubale tetumanyi bba wa Anatalia tumulabye ku mbaga kyogamba abadde taliiyo ne mawulire waliwo abamulabye omulundi ogusooka Anatalia abadde mu media for over 10 years emyaka gitambula okitegeera kyogamba lwaki bba abadde tamulaga nga abadde ne bbawe for over 12 years now si yona yamukimanga ku Spark wano ekiro nga buli bamala show ne Zahara nga bawa mukima okitegeera kati waba abadde naye okumala emyaka 12 naye nga abantu tebamulabangako mu mawulire temulabanga okujjako feera mikwano gy'abadde bakola ki abadde bamumanyi ngolooza lwaki kuba yakyuzinga ekyo Anatalia alina abaana kati 2 naye wali olabyeko ku mwana we mu kifaananyi oba ali omulabeko nga mposting ewantu wonna kano kaddota kebalaze kati akatambula ate bakalabye bulabi mu video nga kazina ki ne maama waako naye ebbanga yonna ntwadde tebakola ki tebamulabangako so emulimu guno gwe tukola mulimu mulungi naye ebiseera ebisinga omulimu guno gulina ebizibu biki bingi ate bw'oba ng'okola omulimu guno ogw'amawulire si kirungi kuteeka famire yo muki mu mawulire because abantu bannaffe abamu betukola nabo tebatwagala betuli mu mulimu gwegumu abamu ba mitima mibi okitegeera
nti omuntu ojja kwagala omuyita olw'okuba mukwano gwa mawulire nga ye ekimulese ku mukolo gwe si kusanyukirako nti olw'okuba gw'okoze embaga naye nga yazze nakusunga ki ekibadde ku mbaga jjajja wa Anatalia ali bw'ati senga wa Anatalia ali bw'ati ate jjajja yajja yambadde kooti ng'efaanana bw'eti okitegeera kati mulimu ebintu ebimu bye twewala ku mbaga so waliwo kyenyinza okulaba mu kifaananyi tugambe nti ab'amawulire tusobola okulaba ensobi ze tukola nga tukola omulimu gwaffe nti Anatalia waba atugobye ku mukolo gwe nga wa mawulire aba asinzidde ku nsobi zajja alaba tukola ze tujja tukola abamu nga tukola emirimu egyo gyegimu ate kino tekisookedde ku Anatalia mu Honorable Muhammad Nsereko bwe yali akola okwanjula I think 1 year back okwasooka yakwata n'abawubba because yamanya nti abamawulire b'e Kampala bamanya abawubba abakolera mu kibuga yakwata abasirikale be yapangisa abaakuma omukolo gwo gwali Entebbe yabajja Ntebbe ogamba guno ogusembe guli ono mukyala Fatia ow'Ebungereza gwe guno ogusembe yoli ngaba guli ogwasooka okuleka guno gwe yakola guno omwaka anti ono asembyeyo Weekajjansi Weekajjansi kati waliwo guli ogwasembe era twali ku Ntebbe Road naye ate era abamawulire basobola okuyitawo babagaana anti basooka gwatandika babalemesezza naye ate gye gwaggweera gye bwawungeerera bangi basobola lwaki nkugamba nti tebasobola kuyitawo nti abaaliwo ne interview baziteegera eno mu parking anti at least kogo bafuna ne interview ate ku guno tekyabaddewo ate ku guno lwaki nti ebiseera ebisinga abamawulire bano boonoona nnyo kuba nze nayitibwa ku mukolo gwa Honorable Nsereko ogusembyeyo naye nga bampisenga muntu ne bangamba toleeta kamera ffe tujja kuwa kuba tulina be twasasudde okubeera nga batukwatira ebifaananyi naye nagezaako okubanga tugenda mu negotiations okulaba nti nze bampa nkwate naye asita twalemererwa n'okireka nenguleka ne ngamba kandabe mulabe kaguyite so kati kyembadde nga nti tekitandikidde ku ye Pastor Bujingo bwe yali ayanjula Susan Makula yateekawo security era yawaako abamawulire be baakola ki beyeesiga abasobola okujja abanaamukolera ekiki abasigadde n'abagamba mukola ki kasuku yali omu kwabo abaweebwa right kugwa Pastor Bujingo kyeki kyenkugambye nti buli omu abaako beyeesiga naye kati yajja okunkolera ki ekyange era abasigadde baakola ki babasibire bwe ne bagaa temukola ki temusembera kuki ku mukolo lwaki nti emirimu guno gwe tukola abamawulire ebiseera ebisinga tubuliddwako okulaba nti tubeerako ne bannaffe ekitegeera tukola bukozi olwakuba nti tulwanirira views nze ntaddeyo nze njagala okusinga okutrendinga kwegamba osobola okuleka design ennungi gye bakoze nga nawe olaba kigendera kye badde baagala okujjayo n'okikwata nga tekivuddeyo bulungi okimanyi nti omuntu asobola kati ku mukolo gwa Anatalia nti omuntu asobola okulekerera ddika eyatutte obukadde 8 ku 10 najja akwata tugeze abali eno abalwanirako okuteiro okitegeera asobola okulekerera lighting gwe baakoze ow'essente empitirivu najja akwata engatto y'omuzadde oba ebembulukuse yanoonya ki kyonoonese ku mukolo bane bayi nti ebyonoonesa abantu bye baagala byebikola amawulire si byebikola amawulire kubanze lujja weeni esobola okuguma ne ngamba nze kankole ekituufu ntwale ekyo nga situnulidde oba banaabyabo tebaagala ogamba ebyonoonese byebikola amawulire eri abamu vidiyo zo tezitrendinga ku TikTok owaayi bantu bayinza okuba bakola lugezigezi abantu tebakumanyi nga bazeesibako no just nkubuuza abantu tebakumanyi nti okola abantu abo baavaawo dda olaba bakutte n'eddoboozi ne balitwalanga beeriri awo ne baliteekayo ne bagamba katutwale kyatuwadde okitegeera so kati kyenjagoga nti abantu awo baavaawo munno bw'aba akoze omukolo ng'ogwo ffe tuli b'amawulire tumanyi enkola yaffe enfuna munno bw'aba atuuse ku success lwaki oba onoonyaamu ebyonoonese so kati mu bufunze oyagalamu ofune woonaamukubira okitegeera ku mukolo gwonna lwaki ono oyagala onoonyeyo akoze speech ng'akaaba oteke era jjajja wa Anatalia wabadde ayogera akaabye so Anatalia mu kino yabadde yeewala bayinza kukuba kwonoona mukolo mu kulemesa ab'amawulire abamu si kulemesa mu butabayita mu kugamba nti abamawulire musigale eyo bye nnaabawa bye munaayogerera mulina ddembe okwogera batandise dde okwogera owaayi tutandikira awo wennyini mu bye batandise okwogera ku mukolo gwa Anatalia wawuliddeko ku vidiyo ezitambula no just Uncle Kasuku
balayika bamuwabizza. I'm sorry to say so. Ekisooka yagambye simanyi yamwasiza basi yamuzaalamu nga naye mu njogera gy'ayogera akulaga waliwo yamuwadde information naye nga tekwatagana. Okitegeera? So emboozi yatambudde ku ground. Emboozi yatambudde ku waliwo abaabyogedde nga tebikwatagana. One, njagala okubabuulira bba wa Anatalia si mwavu. Amuno siri wano okukakasa bantu. Nze mbabuulira kiri kuba nze mumanyi. Si mwavu. Okitegeera? In fact natandika okumulaba nga bwe nkugambye ng'akima Anatalia nga Anatalia talina waali we yabadde. Okitegeera nga ye waakola. Nga batandika butanzizimba bulamu. Kati bw'okeera n'ogaa nti ate baamuwasizza. Mu Buganda omusajja yawasa si mukazi yawasa. Okitegeera? Kitegeeza oba weerabisizzaamu ng'omuntu on the other hand. Okitegeera? Era nze mutunuulidde n'enseka ne nga ne wano Profesa yayosizzaamu. Yavudde omusajja yakola ki yawasa, omukazi si yawasa, omukazi ayanjula. Okitegeera? Because omukazi aba akwanjula mu bazadde be abamuzaala nti ono ye bba wange. Naye ate omusajja yakuwasa. Era naga kati ono ye mukyala wange. Okitegeera? Kati bw'ogaa noga nti Anatalia yawasizza omusajja. N'omuntu ali yakutunuulira n'akwewuunya mu ngeri y'emu ku statement gy'oba okoze. Nti ate nze omusajja nasemba omulaba nga yakola bw'ati. No. Buli muntu aba ne business ez'enjawulo z'akola. Ate tekijjaawo oli kubanga akola ki? Ng'akola business. So mu kino ng'ambe ebiseera ebisinga. Let's speak with facts. Twogeze facts. Ate ekyokulaba ayinza okuba bayanyize nga tebaamuyise ku mukolo kale n'ayogera bw'atyo. Nakyo kisoboka. Nakyo kisoboka. Omuntu ayinza ozimba omutima nga tebaamuyise ku mukolo. Naga kanjogere bwe tokuba tebaakoze eki. Tebaa mukolo nti omuntu aba alina okugubeerako. Anti kati bwe buzifu bwe tulina tukimanyi nti buli mukolo tulina okugubeerako ab'amawulire. Bwekityo bwe tulowooza. Abamawulire bwe balowooza. Mbolonga tugasseeko. Lugye agenda kwanjula nina okubeerayo. Kasooka embuuzeemu katono. Wano nga bakyagikolera pulaani nga bakyagisondera abamawulire basonda. Ate basonda. Oyinza n'obbalabayo. Ate ne mu meeting era baagala kujja era kukola content. Obuzibu tulina nti content yayonoona nnyo. Content yayonoonye nnyo ekintu kino. Naye emikolo gye mbaddemu nga ngubaddemu va gye gutandikidde. Munjulira mu kamera mbooca. Okitegeera? Content yayonoonye ekintu kino. Ate kye njagala okujja kuba amawulire. Kyakubiri. Bwe baba tebakuyise, please toyogera by'otamanyi. Linda omulala gwe bagenda. Linda omulala gwe banaakuyita. Ogunyumye nga nze yabaddeyo ga nti nalabye kino, nalabye kino, nalabye kino. Gwe tolabye guest list nti oba wadozze nga toli ku list obadde toyingira. In fact, okunyumya ku gw'omulala kola ogugwonyumye. Okimanyi abantu bangi bajerega emikolo gy'abannaabwe nga takolangayo wadde birthday party. Naawe aba yakolayo ey'ekiwulawula oba tewagiraba bulabi. Anti kyenkula kola kyenkugambye abantu bangi bakola nga neewaabwe tagagonazingayo wadde olumbe wadde dduwa player. Naye nga alina okukomentinga ku gooli tolina rights eyogera ku mukolo nga toteekanga ku mukolo. Olina okuba ne rights eyogera ku mukolo nga wayitiddwa. So byonna ebyayogeddwa nga wabaddewo ogwa Anatalia. Okitegeera? Buli kigambo ekitambula essaawa eno ku mukolo gwa Anatalia. Kiki oyinza okugamba ensi? Omuntu alina rights okwogera ku mukolo nga yabaddeyo ku mukolo. Naawe tuyina Makko. Kati nga ba Happy Power be balina okujja kuba yabadde emperekeze na nnyonnyola. Lydia Jasmine. Juliana. Anti kati kankulage klasi y'abantu kati betwogerako. Obadde ku mikolo mingi, Juliana yasembayo kubeera ku mukolo ki? Gw'omutabani wa Pastor Kayanja. Ate si ku Mbaga. Wali nga tuli waka mu kwanjula. Yazze ku mukolo gwa Anatalia. Yatuuse ku ssaawa z'abadde 10. Yavuddewo essaawa 4 ez'ekiro. Kitegeeza omukolo gwanyumye okutuuka ku ekyo. N'aperforminga namu n'asituka n'amugamba kati nkulaga kye bayita royalty n'amugamba mbadde mukwano gwa Anatalia okumala emyaka 10. Naye nga twogeranga boogezi ku ssimu nga simusisinkanangako face ku face. In fact ne interview zaabwe ntono. Otegera? In fact bali bakozeyo interview nga Anatalia. Andi kugambye ku Juliana. Mbadde mukwano gwe for 10 years. Nga twogera boogezi ku ssimu tunyumya ku WhatsApp ne simusisinkananga kera musanze ku Mbaga. Juliana oli class above. Diru asemba yokola Silver Kyagulanyi nga ayimba ku mikolo. Nabadde ne Pastor Bugembe ne Big Guy. Big Guy yabadde ko ku mukolo. Olaba amasanyalaze ago. Amasanyalaze gabadde ku mukolo gwa. Nabadde ne Pastor Bugembe n'asanga Silver Kyagulanyi nga performinga cancel. Nagamba
Anatalia alese Silver Kyagulanyi ayimbe ku mukolo gwe. Anatalia w'amaanyi. Bw'aba alese Silver Kyagulanyi akole ki? Aperform. Ate n'atakoma ku performinga n'abeerawo. Nga tavaawo. N'atuulawo n'alabamu. Kati nkulaga ki? Kati tuli mu kwogera ku kirasi n'abadde bakola ki? Boogera bye bakola ki? Bye batamanyi. Twabaddewo ne Papa Misaachi okuva yazze kusaaza abadde nga 10 paka mukolo kuggwanga ali mu kifo atudde. Teyakome ku performinga n'ayimba. Buli muyimbi gwe walabye yayimbye awo. Kati nkulaga kye bayita love. Babaddewo. Buli muyimbi yayimbye awo. Ana teyamusasudde ssente kujja kumuperformingira. Naye amwagala bwagazinga muntu najja ku mukolo n'okuyimba n'ayimba. Babaddewo. Okimanyi abayimbi ababadde awo singa babadde bakuperforminga ku mukolo ng'olina kubasasula adde osobola okufulumya miliyoni soba mu 7. Anatalia ono kiki ekyenjawulo kyakoze mu buweereza bwe ekisobola okuleeta the class we saw ku mbaga ye? One, from attendance y'abantu ababaddeko n'engeri omukolo gye gwatambudde. One, abantu abasinga tebamanyi Anatalia. She's so humble. Ali humble nnyo ne bw'aba akola ne twabeeranga n'embudde bwe entertainment ze kyemumanyiko. Ali very humble. Kyakubiri ne bwe twakoleranga olugamba lwaffe olw'okukalakata nga amaife twabikolanga nga bitunyumira nga ye muntu golana ne muleeta story nadde ba naga naye kino kye tukolanga si kituufu. Wabeerawo ye byalabanga si bituufu. Si kituufu. Naye nga lwa mulimu. Okitegera nasiga kikola lwa mulimu asasulwe naye nga naye akimanyi si kituufu. Kyakubiri Anatalia azza akula mu bintu ebyenjawulo ng'omuntu. Nti ye muntu gola nti yashiftinga kuba yatandikira mu bino bya kuweereza bili ku campus y'abavubuka najja n'akolako ku bivulu. N'akola ebivulu najja ku spark n'akola waya nadda mu anikati. Kati yatuuka ekiseera nti abantu abasinga ekizibu kye tulina kiri kimu nti bwe tubeera ku mulimu tugulemerako paka lw'omaze okufa. Ekikwate ekyo okitegeera ne tulabya nti emirimu ebiseera ebimu emirimu gye tukola mubaamu abantu betunyigiriza wadde as well as mulimu betusanyusa as well as mulimu tukuliyetingawo kye bayita enmity. But singa okkiriza n'okola n'ovaawo n'odda ku kirala ate ekyali badde enmity yo sometimes ate oluusi ekirala kino kyozzeemu olina abantu bangi bojja okubanga okola ki ng'oyambako. Kyenkola nti Anatalia shifting n'ava mu bino bye twali tukola nadda mu kukola ebintu ebiyamba abantu. Yava atya mu lugambo wano mu kalakata? Yatuuka ekiseera kye n'alaba ng'akuze. One, kati kankulage yatuuka ekiseera luli yali nebbaawe kale ng'akola olugambo lwe n'azaala omwana. Okitegeera n'atuuka ekiseera n'atuuka n'alaba ng'afunye family kuba omwana yamuzaalira ku Spark nga olwo asala dda ku NBS. Okitegeera kati n'atuuka n'alaba nga naye omwana we akuze nga omwana we anaatuula atya ku TV alabe maama we ng'oli ku maama w'omuntu omulala. Okitegeera omwogerera bubi nnyo nga bamukwatidde mu loogi we bamukoze biki we bakoze biki oli ku taata w'omulala oli ku mwana wa munno. Okitegeera omwogerako analyzing embaga z'abalala ebitaatambudde bulungi ono yakutusenga tono yakoze bw'ati. Okitegeera omwana w'atuule kati n'atuuka ekiseera neeraba nti kati afuuse muzadde. So kyali ku Anatalia tekyali ku TV ku management. Muntu nga ye singa yali TV lwaki abalala tebashiftinga ne bakola ebirala. Omuntu nga ye yatuuka ekiseera naga kati nze wano wentuuse nkooye. Zahara wavaawo mu lugambo. Lozo lugambo luba luweddewo akyakikwasidde ddala. Mukyalina Seeguya. President Josephat. Era yatajja kola ki? Respect kuluvaako. Okitegeera. Kati mbadde nkola nti kati yatuuka ekiseera n'akula. Bw'otuuka ekiseera n'okula otuuka n'obaako ebintu ebimu by'olayazinga nga ggwe omuntu. N'otuuka ekiseera n'olaba nga waliwo ensobi z'okola. Okitegeera nga ggwe omuntu. Nga weetaaga oshiftinga ove mu nsobi ezo otandika okukola ebintu ebikola ki? Ebiri valuable. Ebikugattako. Waliwo kati Anatalia yatuuka ekiseera. Anatalia omanyi kati omu ku bakyala ba MC be tulina e Kampala wano bakola embaga ezo eziri corporate. Obadde tokimanyi kanti. Y'omu ku ba MC abakyala era kumpi every weekend aba n'emikolo gy'abeerako Friday, Saturday, Sunday. Nga MC yinga. Kati ng'onaabeera otya nga oli MC. Okitegeera? Oli mu kukola ku mbaga z'abantu ng'ate bodde eri gwazi ogera ebyabadde ebi ku mbaga abantu banaakuwa emirimu. Kati otuuka ekiseera ng'olaba nti olina brand okugizza ku level endala
erina okubanga ekula okitegeera kikyukemu oli MC obeera ku corporate obeera ku mikolo gy'aba minister obeera ku mikolo gy'aba honorable gy'aba businessmen business women okitegeera ate oli ku TV okola lugambo kitegeeza olina okukyuka okoleyo otya. So that was transition. Yalina okukola transition Ana gwe tumanyi oli olugambo gwe mwali mumanyi okuva azaakula paka ate ono Ana aliwo kati akyaza bannabyabufuzi ne boogera ajja ne mwogera ku nkuza y'abaana ndowooza okiwulira kati awaali ku nkuza y'abaana muli ku relationship tuzikuumye tutya kati onajja otya ku makyo obulire abantu relationship tuzikuumye tutya ng'ate olweggulu ate gwagenda okwogera ebimenyawo relationship z'abalala. Kati ono Ana engeri gy'azze akula mu mawulire muno ke yatuuse ku mbaga kyekiddako anaddayo ku TV kijja kusinziira kuba ninako we natapinga mu kiboozi ekimu nga bandaga nti Ana wakolera embaga erya TV yali bivaamu. Ana ali very professional ekisooka abantu kati kambabulire Ana she's a professional teacher abamu tebakimanyi graduate Makerere University bachelor in education 2 yakoze masters mu diplomacy ekitegeera kitegeeza buli kati kyenkulaga nti twaligambye lwaki teyagenda n'akola masters mu journalism kitegeeza omuntu abaako kirasi endala gy'akoze eki gy'alabamu butya bw'alina okuba ng'akola ki ng'atambuza obulamu bwe. Kati oyinza okumusanga oyinza otula naye n'akugamba ti kennamaze embaga ng'omuntu just assumption TV nyinza ogiwummulamu oba nyinza ogikolerayo emyezi 6 ate ngende nkola ekintu ogeza bugeza oba byebiriwo just ngeza bugeza nkuwa assumption walabye nti ku mbaga kwabaddeko abanene bangi abebitiibwa babaddeko walabye abantu beyayogeddenkako bawadde mbaga okitiibwa Joyce Sebugwawo si minisita wa ICT kati Captain Mike Mukula lwakwamwe temawadde ne speech temwazudde nayoga Captain Mike Mukula byamukoledde yamukwasa company namba ekola empiso basupplying empiso mu East Africa wonna kati otegedde Anange ali mu birooto binene kati ye muntu gwe tuwogerako kati bw'oba saazi tonnamu ate yesimbawo ko kalukagana buganyi namboze ayinza okudda 2026 mu Kampala Central nga woman MP Anatalia Ozzi kati so ye muntu gwe tukola ki gwe tutunuulira kwagamba inekiroote bwali mu kuzimba profile ye esukka okubeera omukozi wa TV. Kitegeeza bino bye ebyekyeyo tusooke tubijje mu kifaananyi waliwo yangamba ko nti agenda kukiwa tusooke tubijje mu kifaananyi tubijje mu kifaananyi kati ayina byakoze eki byazimba ng'omuntu ayina binene kati nkugambye yiyo kati ye kyogedde newalinga Mike Wainaga yatukwa n'akugamba era nayo lwakwa mwasubiddwa abataaladdeyo yagambye Captain Mike Mukula amuteeka ku nnyonyi ne bagenda n'amutwala ng'amututte oluusi nga bamuyise mu business forums ez'enjawulo okwogera ne ba businessman nga boogera ku business za $1 million naye nga Ana yagenza okumurepresentinga okitegeera yagenza okumuteeseza nga ideology yali wadde ng'oli yakola ki okitegeera kati omuntu gwe tulimu atula mu meeting za $1 million okitegeera tetukyamulabira wano mu 5 pasho 7 pasho 10 pasho okitegeera kati wetukyakola ki wetukyamutunuulira wano naye nga waali wala nnyo olugendo luli wala nnyo ebirooto bye binene okitegeera abatamanyi balabe jjajjaawe nti yaliko mu palamenti ey'omukaaga yaweerezayoko yes yabeerako mu palamenti ey'omukaaga muzeyule okitegeera kati be bantu betukola ki betwogera gwe tudiiringa naye okitegeera nina omusajja omu yaŋŋambye ku mukolo kojja Kimbowa yagambye ki ne bakojja Kimbowa baafunye omukisa kojja Kimbowa baamuyise abeerewo yaŋŋambye omanyi Ana bwe yampa invitation nalowooza bwe buno obubaga bw'abamawulire era yazze yaŋŋambye n'okuŋŋa saafayo nakugula suuti ya bbeeyi naye nswalidde wano omwana akoze omukolo nswalidde wano kanna abantu otya okubayingiramu eri omukolo gw'amaanyi mpulira nswala kantuule wano kumpi we nasobola okugenda naga ntuuse wano nendaba emmotoka mu parking nga baŋŋambye parking ejjudde nembuuza
mulimu omukolo omulala obaleza ku mukolo gwa Anatalia togwa kojja Kimbowa mwabaza juyite ne bamugamba agwa Anatalia yekka nzo okutuuka wano nga siraba batambuza bigere ne mpulira nga mpedde nga ebiri wano byokka nga kuliko ba captain nambuuza ba professor nga abasirikale abakuuma wano ne nambuuza kana akaana sente kazijjawa namugaa simanyi naye ate ngenzo olaba byekoogera nga bimalamu amaanyi koogera meeting za buwumbi okimanyi abeera ku TV yo nga tumunyoma nze mbadde mitanga bana abamawulire betubeera nabo abajjeyo ne batugamba mpayo kojja mpayo emitwalo 10 naye mutadde naga bukyambeera n'abamawulire siraba nga oba amawulire yali akoze mukolo nga Anatalia gwe yakoze ebyo mbyogera Kimbowa esaazi zino ne bw'abandaba asobola okutesifayinga yaŋŋambye mbadde ku mikolo gy'abamawulire gyonna egigize gibaawo sirabangako mukolo Anatalia gwe yakoze ngaliyo wamawulire yali agukoze naga tobeeranga naga nabadde nsubira ngenda okusangana abamawulire nga bangi imwe namuzunga n'obukamera tukole interview naye okuva we nazze nabo bali official be bakwata omukolo gino emikolo gy'aba Fifida Queen emikolo gy'aba Sharita emikolo yakiŋŋambye ko tulina abamawulire bangi sirabangako wamawulire yali akoze mukolo nga Anatalia gwe yakoze kojja Kimbowa yakiŋŋambye abamawulire nno bangi bakoze embaga awo tetuganye bazikoze buli omu akoze era tubeebaza naye Kimbowa yakiŋŋambye osobola mutunuzaamu kamera n'agukunnyonnyola atwawulire ku mikolo gy'alaba in fact osobola n'omunoonyako najjano n'akola gyonna agibaddeko kojja w'abamawulire gyonna agibaddeko naye yaŋŋambye sibeerangako ku mukolo twamanyira bino ebyokulaba okugenda mu kiraano laba omugole nga bayingide n'omansaayo obw'emitwalo 5 naye abasajja abali wano bonna bagagga tewali gw'ogamba nti oba kati ŋŋende mu maaso oswala n'okuswala ndabye abasajja be banjula bagagga ng'olina kutuula n'obeera eno n'okkakkana okumanya teti yamwokyezza yamaze nafuluma najja netubeera eno naffe baservice provider netudda mu mboozi nga takitegeera nga guli kumususseeko gwa luzungu anti nkugambye nga takitegeera anti nkugambye twabadde ku mukolo bino byemuleeta badijje bamu Makko ne bandi ye be bavuze omukolo n'abayimbi abo walabye abayimbyeko si bino byakuba music wa mmono mundu Makko ne bandi ye nga nkugambye it was VVIP event. In fact omukolo ogwo mu bigambo 2-3 oyinza gunsamingira otyo omukolo gwa Anatalia. One yakoze omukolo naye gwe nabadde sisuubira. Baba mukalo omutoga nti ajja kukola omukolo naye yakoze omukolo oguli gwa over 300 million. Gwade gwa bay. Kimunga sigusuubira. Kyakusatu ku mbeera yaffe y'abamawulire nga bwe tubeera. Kikulagira ddala Anatalia yatuyitako dda ali wala wano tumulabira si waali. Ebintu byakola ki byalimu nti ye kirasi ye eri waggulu nnyo. Kino kituzaayo ku kiri nti essaawa zino ekibuuzo ffenna nze kyenjagala twebuuze nga ffe abakola omulimu guno ogw'abamawulire singa essaawa zino lujja ogamba kutegeka Mbaga oba Makko ngamba kutegeka Mbaga bagenyi ki abagenda okubeera ku mukolo gwange gugenda kufaanana gutya gugenda kufaanana gutya because bonna buli omu akola omukolo tusobola okugukola ne kukola kine guggwa naye gugenda kufaanana gutya gunaaleka kifaananyi ki mu society gy'ogukoledde n'abantu abakwetoolodde okitegeera because abantu abasinga balina ekifaananyi nti ono engeri gyeyadde w'amawulire babadde basuubira okulabako kamera 1,200 eby'abamawulire okitegeera babadde basuubira buli munnamawulire okukola ki okubeerawo okitegeera kati so kyabeewuunyisizza nnyo ng'endaba gye bagula bamuyanjawulo kiki kye nasoogera nga nti gwabadde mukolo gwa Anatalia and friends okitegeera si gwa Anatalia naki amawulire gwa muyeyeyo okitegeera kuviira ddala ku church waliwe baba bagattidde oyinza okuba nga omanyi emunyonyi awo okugattira awo awo wafaaze omuzungu oyo okugattira emunyonyi awo okitegeera si kyangu si bya buli omu okujja otegekawo embagayo si bya nti oli mu Catholic bagende bakole ki bakugattirewo okitegeera kituzaayo nekiri nti buli tuba tukola emulimu gwaffe twe reflectingemu mu society bye tukola ebyagala okitegeera kyengaye nti sooka otunuulira abamawulire bameka basobola okukola omukolo ne basitula Juliana Kanyomozi najja ku mukolo gwo
kwa kati tumutwala mu kirasi y'emikolo gy'alina okubeerako era omulaba egy'abayimbi bameka gy'omulabyeko mitono nasema enzo omulaba ku mbaga yali ya Bobi Wine ne Nubian D yaliyo ne kugwa Nubian D twogera Silver Kyagulanyi Juliana Kanyomozi kugamba kugwa Bobi Wine je nasemba omulaba konze embaga ku mbaga z'abayimbi abo okitegeera kati Silver Kyagulanyi kugwa Nubian yaliyo okitegeera nenge emeka gy'omulabyeko jiba mitono okitegeera kati yo kirasi gyenkola so njagala embaga ya Anatalia eno ombuulire mu kifaananyi ng'abamawulire etuteeka walina kye yatwongeddeko ebintu bisoboka yatuwadde okwekkiririzaamu ng'abamawulire ya inspirings abaana bangi abali mu mawulire nti ekirala erina kyetulaga nti twewale nnyo okuteeka famire zaffe mu butaala tusobola okuba nga tukola mawulire naye famire ebeere n'obulamu obwayo tuleme giteeka nnyo mu mawulire tesaazi zino osobola okutambula ku street nga tomanyi bazadde ba Anatalia okitegeera ne bw'omusanga oba muzeeyi ng'alina kyakola tosobola kumuteekako nnyo mu focus nti ono ye muzadde we kyakusala etuyambyeko twongere okubeera reserved leka abantu bamanye ekyo ffekka kye twagala okubawa naye baleme kuyingira mu bulamu bwaffe na kumanya biki bibatasaanidde kukola ki kumanya ng'abamawulire nti ebiseera ebisinga abamawulire badde batunyuma nti baga tusobola kukola mukolo gwa bukadde 3 ngereza embaga tugamba zigenda kubeera z'abakiza abasuubuzi z'abannabyabufuzi be tutera okukola ki okuzirabako naye bwe olabe munnamawulire munno ng'atozza omulaba akuba aso okitegeera n'omulaba ng'asobola okukola omukolo bwe gutyo kikuzzaayo ku kinoga nange kankola bisoboka in fact je nyinza okujyegezaako mu baamawulire je nalaba ndoza ya kanale mugume kanale mugume naye yakola omukolo gwe bambi gwali mulungi kati awo nyinza ojigezaako bwentyo yes gwali ku speak munyonyo kati zezo kirasi kati mwentandise okukola ki okugirabira nga olaba ogwa kanale neguno bwe era okujjukira nti n'ogwa kanale era gwe watuwa ebifaananyi kati otazizo kyala lwaki abamawulire tebaagala n'ogwa kanale era gwalina ebifaananyi ne footage era tegwaliko baamawulire wabalabayo bapapalaze nga bazunga ne kamera ne ku kyaki wabalabayo twalaba haamu omugagga haamu twalaba bagagga beerera awo gwalinako VIP kati bwentyo bwentandise okugulaba ate era nja kusaba n'abali mu mawulire naye oba okoze omukolo gwo yita mikwano gyo toyita muyeye si buli omuntu omwetaaga ku mukolo gwo abantu abamu babi omuntu omu abamu bajja okusunga kati tugeze singa omukolo gwo gwabadde nga gwa layisi singa kati olaba obuvidiyo we bufuluma ti kino kyabadde bwekiti kino kyakoze bwe naye kati oli anoonya n'ekibi kyayogerako nga takola ki takirabawo n'asigala kukola ki okuba bukubi mimiro na kunyiga naye nga talina kibi kyakola ki kyalabawo so kino n'abaana bano abato abali mu mawulire abawala kibawo ekyokulabirako noga nti wa Anatalia asobola okukikola nange nsobola okukikola nga nze wekkirizeemu kigenda ne tutujjako kiri ekifaananyi abantu kibalowooza nti abaana abawala bano abali mu mawulire babeerawo lwa abasajja bano be bakolerera nti bebabeerawo kati basobola kufuna bufumbo okitegeera naye omuntu waba akolaze nti mbadde ne bba wange for over 12 years ate nga tomulabangako mu scandal yonna ya relationship ekyo nno kyewuunyisa kizibu nnyo okusanga ow'amawulire ng'abadde wano mu myaka 10 okudda waggulu nga muwala nga talabiseeko mu scandal nti wuuno eno nti essaawa zino tukola nti n'omusajja okuba bamutaddeyo teri gwe walabye yava avuddeyo commenting nti oyo mumanyi yanjagalako ono mukulu wa kyeyakayana ono akola bwati simanya yanzaalamu omusajja ali clean okitegeera Wallis ali clean okitegeera nti kati ekyo kirina ebintu nti Anatalia ne life story ye yenna yonna olugero lwe lunene bwe ruti nga bwe luli lulina ebintu bingi ebyokuyigirako eri bano abaana abato n'abalala abali mu media bakole ki bazuukukirewo kati essaawa zino ozuukuke bw'oba badde okyali mu bino ebyaffe ebyokukola olugambo olina okumanya olugambo olukutwala watandika okulowooza time up tandika okupulaningira kiky'oddako essaawa eyo tekiri kwalukola kiri kwayagala olukola n'omanya nti ebintu babikola bye bawa ebiti then nekijja kugwali active ng'oli mu kulukola kati then nekituzaayo ate ne kuggwe asemberedde olunyuka olunyusa otya awe tuli ombuulira ku Zahara Toto yabaddeyo ku mukolo Zahara Toto teyabaddeyo si buli omuntu yadde alina okubeera ku mukolo Zahara Toto newunyiza okuba nti Samulaim ba Metro mwabadde mwagala baddugavu bokka bw'oba okola omukolo okyuzinga
ba metron ne kala yaabwe butya bw'owulira na butya bw'oyagala omukolo gwo gufaanane. Pozi ba metron bibera mu kala. Si kala, you choose according to how you feel. Okitegeera? So in picture Zahara Toto agwa yabadde busy ku mukolo. Yabadde akola Ku mukolo. Yabadde akola anikati. Yakomye mba guest seno. Ku reception. Teyaze ku mukolo. Zahara Toto. Teyaze. Nenga yayitibwa. Wali ku guest list ekyabadde kinene wali eri ku kisenge erinnya lye walirabyeko. Chichoisaawo. Nati mwakoze omukolo. In fact, ku mukolo nalabye emikolo. Nendalabye omukolo gulina guest listing eri ku mulyango weeti nga nene. Neka wali ate yabaddewo. Akeizi yekitegereka yatambula. Keizi yatambula Makko ye yabaddewo. Dani Mukisa ali bize. Ali bize. Tulya timu awo. Dani Mukisa asalanjalazi. Ali bize. Bane mugeme mwagire Dani Mukisa. Sajja olwala alukola ndokola bulungi. Yagambye tajja kufumbirwa. Yagala basajja balina ssente abawaseemu yakowa ebintu by'okumubonyaabonya. Zahara. Naye yali yekka naye. Ali mu nsi ye. Fact ensi yeetaaga abantu nga Zahara Toto. Nnyo. Balina okubeeramu. Amayimu nze obutaba bantu bwe bato. Ensi tesobola tukola ki? Kutunyumira naye kati balina okubeeramu bakole ki? Babeerewo. Naye ng'omugole yanyumye ye. Dress wagirabye? Dress yabadde yakabi. Nnyo. Tewalabye ate gye yakyenyinze? Yabadde y'amaanyi. Yakyusizza. Baana yatadde wali ssente. Nayagadde abakoze decoration. Salutinga abagenyi mwenna ababaddeyo. Nensalutinga ababadde bakwata ebifaananyi. Okuva ddala kuffe bye twabalaze paka ku ebyo ebyabadde official. Nenebaza ne Anatalia okutwalize wamu. Weebale kubeera mukyala mukozi. And I think ekifaananyi kye n'okutunula ne mu comments ofa abantu ze bamuwadde buli omu yadde agamba muwala ali hambo. Talina buzibu. Ate kyeraga. Omanyi mu lugambo luno nina ebintu byenzize ndaba. Nti waliwo abantu abakoze olugambo mu Uganda ku TV ne ku radio. Ng'ebyaddala balaba bafaanana kye bakola. Bafaanana olugambo. Onfuna bulungi. Then ne wabeerawo n'abo abalukoze nga bakola mulimu. Ate Anatalia yagwawa. Abadde akola mulimu. Takola lugambo. Naye nga si muntu nti lugambo. Ani afaanana olugambo? Gye bali. Ate si kyogera nti ze mu bubi. Just oyogera kituufu. Ate bwe twogera nti show ebeera ya lugambo. Be bakikola ne bakijjayo. Ng'oli akikola ne kiviirayo ddala. Ng'olabira ddala lugambo. Era nga woomanyi nti ne TV zirabe baba banoonya characters banoonya oyo ajja mu kintu ekyo. So waliyo abantu abakikola ng'obalabira ddala kyekyo kyennyini ate wabeera abakikola nga tukola mulimu. Kuba nange onsanga ku show olugambo mba nkola mulimu. Tolufaanana. Okitegeera. Naye kuba off camera, off set tojja kunsanga ng'ate ndi mu lugambo. But there are people abakoze olugambo abasajja n'abaami abasajja n'abakyala nga ne offset omusanga ku simu ye ng'alina gwakolako olugambo. Kati mugenda kikyusa mutya aba blogger. Okulaba nga temukyagobwa ku mikolo. Kati ekyemikolo ndowooza nga tutandika 2024 nsaba buli YouTuber gy'oli yongera okuinvestinga mu cameras ennungi. Ze ziriko obuzibu. Cameras ziriko obuzibu bw'amaanyi kubanga ekisooka buli muntu alina kamera entono etasobola kuzoominga kimukakatako okusemberera omugole. Ofuna bulungi nekisanga nti ate be bangi bonna ne bajjuza flow. Abazze okunyumirwa embaga ne batalaba. Okitegedde bulungi. Kati tusobola okubanenya naye ate tusobola okubeerako oluusi we tubaddamu ne tugamba nti ebima bakyalina tebibasobozesa. Naye kale kibakakatako okugula oba okukolerera okufuna kamera ezisinga ku ezo. Ekyokulala waliwo abakozesa amasimu today. Nga ye essimu gy'ayinawo. Essimu eyo tukkiriza nti waliwo ezikuze kati mu tekinologi nga z'amaanyi iPhone ennungi weeziri. Naye waliwo ezituyambira waliwo ezitatuyambira. Kubanga kati ku mukolo mazima ddala onaafulaminga otya iPhone ekufunira single shot eyo. Tezoominga. Ani tejazoominga ate ereete omugole yeegaane nti si yeye. Ng'ayingiddemu omuceere. Agenda fuuka mulala.
omuleete nga si yeye that is ngebizibu bivudde mu kuzoominga anfuna bulungi so tuyina okwewayo okuinvestinga buli omu wooli olabe ng'oyongera ku kyuma kubanga olaba kamera eno tone kwabeera ye yeetaaga kuyimirira mu distance 100 meter n'akwata ebifaananyi bye even plus n'azoominga omuntu n'amufuna ate ng'akyali yeye nga takyuse kyova olaba nti gwe genderera abantu abali official ku mikolo baba ne kamera ez'enjawulo bakyusa zirenzenzi goza lwaki wafuna position ye abatakyayagala kumanya kirala kyonna era obuzibu bwasanga be bana bamuyingira abamawulire abasalaasala onfuna bulungi noonyereza abantu abakwata kamera zino eza newsroom ezisinga obungi nti UBC bagipositioninze ku mukolo gwa Ssaabasajja oba ku gwa president oba ku gwa Kyabazinga ojja laba nga yafunye position owa NTV NBS that is togera ba newsroom naye bana abalala naye wojja mu kya entertainment reporting eya entertainment abantu bakiwebulamuko bakinafuyizza ate kati kijja kuddayo ne kuba tukulembera okuvira ddala ku buli omu station gya reportingira it is okay for entertainment report okugenda n'essimu mu field otegera bulungi it is very okay for an entertainment reporter okozesa akakamera akatono ak'omu ngalo muno kakamu order otegedde nga n'ekifaananyi kyafuna tekituukiridde it is just okay ekyo weeba tebakizimba nti ebya entertainment kusaaga tebiri serious kusaagirira tegeeza omulimu gwaffe bagufuula kubanga tebuli serious kati kiri apooni ffe okugufuula serious kikwata ku ffe smartness bangaba bamawulire complaint nyingi tebanyirira ku mikolo kiri about asobola okujja n'ekigatto kyonna so please nga wetu investinga mu cameras tuinvestingeko ne mu ngoye zetwambala ku occasions ez'enjawulo ekirungi nti bino ebintu bigwawo nga tumanyi obeerawo ng'okimanyi nti enkyambaga ya Makko olina okuleeta essuuti yambala essuuti my friend weewole essuuti ffe gwe mukisa gwe tulina n'okwewola twewola gyewole ayagala kugamba nti yange nayikoze neewole eriwa lwakikoze nayo Makko essuuti eriwa essuuti gy'obadde mu mukolo yaddugadde omukolo nakoze nnyo neddugala ayi kooti osobola ogirisaikolinga as long as okyusizza munda essuuti tesiiba mu bbaafu teyozebwa otegeera era yowoba ogirongoosa ogitwala butwazi wali naye essuuti naye emenyo gibe tebeerekamu buli lunaku essuuti kati kyova leero sikoze eki sigireeze naye nga neebaza nnyo musajja wange jibuke fashion buli wengendayo nyanguyiza obulamu nno ebyaddala tampimeko nettono oyo ndooza nga tutandika omwaka guno gendayo talina buzibu tugenda kuba twambalakoko ku kyemwagaddeko kimu nti takalubya amanyi wabawo ekiralo ekituuka ne bakusuulako omukolo nakulaze nti nina omukolo gwawa ogweri kanungu naye sinaba nakusimbula ogwo nagambye guleke kanungu atusonyiwe sinaba nakusimbula naye nga gwa kanungu neetaaga essaawa 8 okuvuga okutuuka ku naye mumakolidde bintu naye lwaki abantu bampita nnyo ku mikolo gyabwe naye abantu banneesiga siri mubi mbakolera bulungi so era ndooza naawe oli omu ku bantu abakoze olugambo n'olukolanga era mulimu kyagukola mulimu just in fact olugamba kambabulire togukoze nti toliwo abantu babeera tebamanyi lwaki nze background yange I first nali sports journalist okola bya abebyemizannyo bamanyi nnyo kati abantu kambabulire because abantu tebamanyi bwe nava mu bya sports ate buli kyekola nomanya kikola mulimu bwe nagenda wa pastor Iga na nteeka mu court mukolere court I became a court reporter nembeera mu court kati nkulaga nti buli kibwengenda just nti ndi flexible nkyuka mangu bonga kola kino kana when nave wayiga nenzire eno because kati imagine banzija mu court ne bansula mu entertainment wo kati okuza naga mbikoye so tugenda kubanga tukomawo ne Makko that will be early 2024 nenga omwaka program is okutambula obuwanvu wano simanyi but in between there twalikozeyo ne show wrapping up omwaka nga tutunulira ensonga ezimu nga zitambudde but kansabe Katonda akkirize today is Thursday tomorrow is Friday ngenda kubeerako out of town naye simanyi Katonda anabakkiriza Saturday
tuyinza okukola sheeyo ne be tunaba tweyongeddeko abana abatwegasseeko tujja kukola sheeyo tugenda girapi ogenda kukola table it could be better I have Makko funayo n'omuntu omulala tulabe I think tugenda kukola ne Buule katukola appointment ne Buule mwali mu Uganda mwali atalagewa tukole Makko ne Buule ali na wali wali abe wala wali awo in fact off camera tugenda kubanga tukola strategy entuufu bane mulindire nnyo program eyo tugenda kubanga tukola Makko ne Buule naye abantu batubagambe nga tumaliriza nti happy birthday jajja Ichuli joga abadde mazaalibwa ge bakwana tebakimanyi anakola joga abadde mazaalibwa ga jajja Ichuli nga 27 tukyalina omuselebrating jajja Ichuli lwaki nze ndo muselebrate jajja Ichuli namufuna 22 nga yakatonye Kampala 22 mufuna 22 ne tumufula omwogezi wa Sipapa 27 fetu asoko mukola birthday yasoka ne omugaga Sipapa awe natandikira omufuna kachovolaba yali chali wange nnyo so jogade mazalibwa ge tumusabira Allah ayongere okumusaasira ebyamusobako era mumuze mirembe tumutegeeza ati ndasyo teyagireka kyekimu baba bukyanga avaawo in fact bemukube tugenda okwogerako okuva kwa jajja Ichuli anko katolubwama n'ebyala ebishepinze mawulire byonna tugenda kuba tukubako kye tukoonako kimu oba bibiri tuguyita omwaka ate twesabire tubeere nga tutambula tujja gimalako naye tutambulye bulungi tulabe era nabyo bigenda kubeera bitya so tukuyozaweza Anatalia Ozi eno shebadde yiyo yebale tuteerawo kifaananyi kirungi bali kubeera nga watuwadde tutandikira mu muli n'agutukumira in fact kyatandika n'abakyala abalala bali mu mawulire namwe tubawa ekitiibwa ne babakuba embaga gye nasooka kale emikolo gye nzize nsooka mbeerako ndowooza nasooka kulaba gwali gwa Fifi da Queen mu entertainment eno Fifi yakola omukolo anima Shaita n'akola omukolo gundi n'akola omukolo Jamila kyali kitya Jamila yakola omukolo Jamila Nampera no tetwogera mwaka twogera abakyala abakoze emikolo tubaddewo ne Jamila bale betulabidde mu tusaasire waliwo no wa BBS asoma amawulire Stella naye yakoze omukolo last year Stella Nandawula tulina no waliwo no mulalo entertainment ya BBS likaba wala abenjawulo Repine yakola omukolo mukyala Bindeeba yakola emikolo gina ejaliyo so kati Anatalia naye akikoze tusuubire gwani Nabatanzi go loading Nabatanzi ne Florence yali tukubyemu omukolo Florence naye kuba ebyo birikiriya Florence omusajja wamanyikiddwa just gamba omusajja wamanyikiddwa soba ne omukolo oli director batuwa omukolo director tuwa omukolo abantu bakumanyi director tuwa omukolo ola ne rujja kumanyi bali manyizo olugambo nze nkumanyize tumumanyi n'abantu abagoberera emizannyo egyo bamumanyi bali manyi bazannya buzanyi byaddala mwami we era kyekiyamire Florence okuba nti atambudde mu kifaananyi ekirungi in fact Florence nawe big up ne Happy Power sinnamulaba nnyo leero akuba ndi mukutya oli mukutya Happy Power but kikyali good lwaki oli mukutya ndi mukutya waliwo olusi wolabanga ka speed kayitiriddemukko omanyi ng'onaawona ebizibu by'amawulire olina sala speed kati waliwo entuuka nendaba ka speed kakoze eki naye like katulabanga incidence yaliwo eya Evans byaliwo nga bagezako pushinga video eyo bonna tolina byemanyiza naye kirungi kasita alina Anatalia mukwano gwe ate system agiruddemu ajja kuba bonna baddugavu omanyi waliwo ne favors ez'omuwala omuddugavu mu media n'omweru ne mukwano gwe nno namusanzeeyo Sheri naye nga nnyumiza emboozi Anatalia oyo ayino yagenda tukuba omukolo Sheri Matovu ogwa Tadias Katonda bankuumire tubasangewo nga mukyali balamu otandise ebyesita no Makko no amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu
5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.